badde ntunuulira wana abasajja aba people power wakati mu kugoberera enteekateeka eza covid-19 n'okulaba enteekateeka eyatonsemberera nga bagissaamu ekitiibwa bakkiriza ne bagamba tetugenda kufe kutandika kubanga munnange tuzza emisango tuli bantu bawulize ndamwami Kyagulanyi ng'akwata obukadde bwa ssente obukadde 13 n'ekitundu people power bwesobodde okubanga bweti esonda bagamba nti abantu abateteganyiziddwa amataba mu bitundu ebyeri Kasese police akajja kaakano mwekubeka enfuufu era ebiteretebwa bino n'alyoka abikwasa munnange omukyala Winikiza mubaka mulamba mwana wange ebitundu gamba nga Karusandara eriyo no Gombolola Bulembi ya Kilembe eyo division abantu abadde mu bitundu bino kati bonna bangi ku bo basenguse olw'amazzi agagenze maaso n'okwanjala kati kumpi tubala sabbiiti 2 emabega nga enkuba etonnya bikoco mu bitundu ebyo in fact kyatandika mwezi gwali gwakuna omugga gwe bayita Nyamwamba we gwatuuka okuwaguza era amazzi ne gatanduka okubanga geesolosa ebitundu ebirimu abantu ba bulijjo amanyumba gaabwe ne gabuutikirwa amazzi amalwaliro gamba nga eryakirembe ne bibuutikirwa amazzi kati abantu bano ojja kwesanga bambi abamu beewogomye ku masomero bwe batyo abamu bagenze mu b'enganda bakona ab'emikwano beewogomereko eyo naye ate jjukira bijjira mu kaseera ne gye weewogomedde babadde bakozi tebakyakola nsonga za covid kati ne gubula asala ne gujja bagira ng'oredde omuntu alina obwetaavu anoonya kyakwebikka omuntu alina obwetaavu anoonya kyakulya alina obwetaavu okulabirira ebbojje kati mu mbeera eyo kyetugamba nti gujja bagira people power weeviiriddeyo negamba nti baneeka twekwanye buli omu alina kyalina ne basobola okubanga bakuŋŋaanya obukadde 13 n'ekitundu bwe batwalidde abantu bano okulaba nga lwakiri basobola okubanga nabo babateekerateekera ku mbeera eyinza okubanga nnungi era bwe batyo bagamba nti balowooza nti ssente zino bw'abeera bayitidde mubaka Winikiza asobola okubanga bw'ati abangawo enteekateeka kubanga ye nannyini kitundu yakimanyi mwami Kyagulanyi ssentamu tasobola kubanga amanya ekitundu kino okusinga Winikiza gwe bazaalira eyo n'akulira eyo n'afumbirwa eyo kati akiikirira eyo so kwe kumukwasa ebiteretebwa bino nti poliisi kola ekisoboka kyonna okwatagenda abakulembeze abakwatibwako ssente zino zigase abantu abasinze okubanga bakoseddwa oba mbagulira bulangiti oba mubagulira buugi oba mugenda bagulira kiki kyonna ekisobola okubanga lwakiri kiyambako okutaakiriza obulamu bw'abantu bano abakyatubagidde mu mbeera enzibu mataba g'abasalako dda era bw'atu mwami Kyagulanyi agamba nti obukulembeze obw'ekisinde kyabwe ekya people power n'abawagizi ba people power okwetolola ensi be basobodde okubanga bakwatayo 10 n'alyoka agamba I'm very grateful to all of you. I've responded to our call and made contributions via in our cause. Nembeebaza nnyo bannange mwebale Kyagulanyi yabyogera si byange mwenna abasobodde okuwuliriza omulanga gwaffe nga tubalaajanira nti abantu baffe bannange bali bubi abantu bali bubi twetaaga okugenda mu maaso n'okubanga tubasuula omukono buli omu n'okanyuga kyokanyuze kyonna era bwatu n'alyoka abasuubiza ab'e Kasese abagambe we stand with you and pray for you bannange tuli wamu nammwe tusobola kubanga tubalekerera era tugenda sigala nga tubasabira tugenda kusigala nga tubasabira Winikiza eyasobodde okubanga receivinga omudidi guno okuva eri Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi gwe muyite Bobi Wine yagambye kituufu tulina enteekateeka twetaaga okulaba ng'ekitundu kino tukizza bujja twetaaga okufuna a lasting solution kwegamba ekiddibwamu ekinene ekitali kyakaseera buseera abantu bano tuleme kubanga buli mwaka ate tunaabeeramu ekyo buli mwaka tunaabeeramu ekyo buli mwaka people power nebeesonda ssente kutaasa beerwenzi oli Winikiza agamba tugenda kukozesa bulungi ssente zino people power zetukwasizza tulabe nga tukwatizaako abantu baffe okutereeza ebyalo gye bawangaalira such that embeera bw'ebanga ezzeemu ey'enkuba empitirivu oba mwezi gujja oba mwaka gujja lwakiri esange nga abantu bano bategeka ekimala nga tebagenda kubanga bakosebwa nnyo bw'okkiriza n'enzija obubaka buno
obeera mutuufu nnyo. Ekiri mu nsi obudde buno munnange kyaddaaki World Health Organization eyolesezza kibayita obweraliikirivu. Bagambye nti kati we tutuukidde olunaku olwaleero abantu abasoba bukadde 5 be balina COVID-19 abakebereddwa era ne kizuuka nga COVID-19 abasoba obukadde 5 be bamulina. Ndowooza olaba ennamba bwegenze maaso n'okubanga yeeyongera eva kwene ye Uganda gye bayongeddeko abantu 10 naye nkugamba mu nsi yonna okutwaliza awamu obukadde 5 simanyi oba otegera kyekitegeeza yadde nga bino byonna Amerika yekyakutte ebbendera mu kubeera n'abalwadde abangi songa yekyakutte ebbendera mu kubeera n'abafudde mukwano gwange abawulirako ddala. Era tujja kgenda maaso n'okwongera okubitunuulira ggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza. Mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza ekimanyiddwa nga chloroquine, hydroxychloroquine oba muyite placebo, batugambye nti bagenda kubanga lino eddagala baliwa abantu 42,000. Eddagala lino bagamba katugezese tumale okulabira ddala liyinza okuwaddawaddayo ku kirwadde gamba nga COVID-19 oba kubeera kwerimba. Okitegedde bulungi. Bagenda kuligesa basobole okubanga bakakasa ddala kikwatayo oba nedda gyekiri oba kwerimba n'ebirala mukwana ebiringa ebyo. Gye tujja okuwa matuka eyo mpola mpola, sijja kuweza malata okubanga nkutwalako munnange mu ggwanga erya Buyindi n'eggwanga erya Bangladesh. Woowulirira bino mwana wange abantu bali bubi nnyo. Era kati abantu obukadde 14 tebakyalina kye bayita umeme. Ono yabavuddeko dda ekiyitibwa communication masimu gaavuddeko dda. Lwaki? Ate kasita owulira kye bayita munnange cyclone, kye bayita mega cyclone, gwe kiyite super cyclone. Bwebanga ezinzeeko ekitundu nakugamba nti eneesigula n'emiti mu ttaka, eneesigula ebizimbe. Kati webanga esigula emizimbe neesigula emiti mu ttaka, omuti gw'amasannyalaze gwe gunaasigala nga guyimiridde, oba emiti gy'amasimu oba katugambe nti eminaala oba emirongooti gye ginaasigala nga giyimiridde. So kyenva nkugamba nti abantu bukadde 14 abasigadde nga kale munnange bali mu kizikiza, amasimu tetukyabafuna. Embeera eyongedde okubanga bweteeka lubakalubamukko era nga n'abafudde nabo gye bali mukwano gwange Buyindi ne mu ggwanga erya Bangladesh, naye nga byonna bivudde mu mbeera nga bw'ogigoberera. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee agambye nti ekyamazima atunuulidde kye bayita mukwano gwange embeera eri mu ddabu ggwanga erya Buyindi nakkiriza. N'agamba the devastation is a bigger disaster than COVID-19. Kino ekibajjidde kati ekyenkuba, ekyembuyaga, ekyamataba byonna nga bikoze akatogo kati ate kwe kusomozebwa okuzitukuba ina n'okusinga COVID. Luli COVID abadde abatwala kaguddeyo buli omu ng'afaanana okubanga ali ku bunkenke, naye kati ebya COVID babivuddeko bali mu kutaasa bulamu bw'abantu. Abantu bali mu kwepakira mu masomero, kirasiruumu esomesa abaana 40 bagyepakiddemu abantu 200 abasobole okufiitingamu okulaba nga lwakiri buli omu afuna wayinza okubanga yeewogoma, kubanga ne bwe kutabeera kwebaka kwokka naye weetaaga okubanga oli muzimbo, kubanga ekiri ebweru kisa kineggula. Enkuba mpitirivu ddala, embuyaga mpitirivu ddala, amataba gasalako ebitundu. Eryo tuli mu ggwanga lya Buyindi gwatugoberera. Ayitunuulira ekitundu ekimanyiddwa nga Kolkata mu state emanyiddwa nga Bengali. Eno bamaze okubanga batukakasizza nga abantu 3,113 bano balina COVID-19 mu kitundu ekyo, naye ate gye basinze okubanga bafunye obuzibu bw'amataba era n'abantu okubeera packed mu masomero ag'enjawulo, classrooms, ebizimbe, kugeza okubanga bataasa obulamu bw'abantu mu ggwanga eryo. Anti munnange embeera abasajja bakulu batubbidde ku kyama ne bagamba kaakati omukulembeze gw'eggwanga lya America Donald Trump bw'ati avuddeyo n'agamba nti naye mmwe aba Centers for Disease Control asigenda kubanga nzikiriziganya nammwe, mwe buli kaseera mututiisa butiisa mbwera obulwadde bukyali, sigenda kubikkiriza. Haram. Trump ayagala kuggulawo ggwanga, agamba ekonomi yaffe y'eggwanga lya America sinza kugikkiriza kuseerera etuuka okubanga bweti etutubika. Eringa ng'ekuba eddubi buli kaseera egenda kubanga eziŋŋama. Njagala eggwanga liggulwe, abantu baddemu okukola okulaba ng'ensimbi ziddamu okubanga ziyingira mu ggwanga. Kati bo aba Center for Disease Control bali mu kulabula, bagamba Ssebo Salapuleesi agenda mpola ekintu ky'ogoba tokimanyi. Oyogera bwogezi ng'omukulembeze abala ebyakalulu naye nga tumanyi kye bayita bulwadde, obulwadde bukyali bw'amaanyi ddala, n'olwekyo Salapuleesi weebeereremu. Bategeeza n'omukulembeze wa ggwanga lya Amerika, bategeeza omukulembeze ggwanga lya Amerika yeebeereremu ku nsonga mukwano nga bw'ogitegedde ey'ekirwadde ekyongedde okubanga kirya amawanga. So ng'obadde okyali ku olwo ng'oyo naye akyali ku olwo, laba ate omusajja era bw'avuddeyo omulala agambye nti hydroxychloroquine kati ate naye amuzizzaako kati obwanga. Yasooka ogenda maaso n'okubanga atijja n'eddagala eryo
yatijja nalyo Donald Trump omukulembeze wa America abizzeemu agambye nti senga amawanga ganaatusooka okukozesa eddagala eryo kijja kubanga kitusembya kijja kutufeebya bajja kutaba nga ffe abakopa nkola ya copy and paste twagala tubasooke lwaki temukkiriza abasawo mmwe abasawo bamugambye taata byonna tutegedde olabika oyagala nnyo eggwanga toyagala ekonomi egwe oyagala nnyo eggwanga toyagala kirwadde kisaasaane naye taata oyinza okuba nga ate wakati mugezaako okutaasa eggwanga oyinza okumaliriza ng'olitutubise n'olwekyo sala pulesa omukulembeze w'eggwanga lya America ebirala bingi nnyo katumale okugendako ebuyindi okulaba bannaffe abali mu mbeera etawoomesa nnakabululu mu gutundu ogumanyiddwa nga Kolkata ekyo kimu ku bibuga ebiri munda mu ggwanga erya buyindi naye nga kati bituubagidde mu mbeera enzibu ddala bannange ntunuulira entindo ez'erindigudde wansi ntunuulira ebizimbe ebiri mu kuyigulukuka netunuulira amayumba g'abantu bintu bizibu kubanga okutegeeza nti abantu 15 bo kati bafuddewo be bakafiirawo embulaga cyclone Amphan y'embuyaga eyogerwako ezinzeeko ebitundu mu ggwanga lya buyindi enkuba nzibu nnyo nakati ekyatonnya naddala mu kitundu ekyobuvanjuba obwa India n'obuvanjuba obwa Bangladesh saawa zagenza okukona mwenda lunaku lwajjo olwokusatu embeera nga bwentyo mu ggwanga erimanyiddwa nga buyindi ne Bangladesh ng'etandise okubanga ebagoya abantu kasita bategedde embeera ne bagirabako bafaananyeeko nga bwe mpulira emboozi mbu bannaluweera abamu baatuuka okoowa ebyadduka baabo kale ne bagamba nti akale banaatusangawo bwe batyo we baafanga mbu bamala kulabako bakoyiye okudduka kati ne bano babagambye nti bannange mwetegule mujje gavumenti ebatwale abo ne bagamba tulina gye tulaga mututwala mu korona kati bamaze kulengera kye bayita embuyaga ng'ejjagawanye embuyaga gye twogerako bannange mwongere okwebaza Katonda tetugirabangako Uganda twogera ku mbuyaga ekyali mu bitundu bya Jinja wano e Kampala nga muwulira omusinde gye bayita embuyaga kati gwotunuulira eno nolaba empewo olumu nekwasa ne kalenge nga tolaba wajja olaga n'olowooza nti empewo mpitirivu naye twogera ku kye bayita cyclone Amphan embuyaga nkugambye ogiwulira mu bitundu by'ejjinja ng'ejja zonna owulira ddoboozi naye ng'oli Kampala ne weesootinga kati abantu abasinga obungi basobodde okuba nga beesootinga ng'obudde bukyali era ne babeera ng'obulamu bwe bwataasiddwa bano abeesisigiriza be bawulira nti 15 ezifumbibwa bwe zaavunikiddwa abamu balaba baafiiridde mu nnyumba anti ennyumba akabyasula kabyekuse embuyaga neemaliriza nga etutta omwana Adamu abamu eyo enfa gye baafuddemu abamu musajja mukulu alowooza nti anja kuvuga emmotoka yange emisinde miyitirivu ddala naye erabira nti enkuba ey'amaanyi n'amataba nga gazze n'empewo mwogigattira emaliriza ng'ekusazeeko nga boolaba ekitubulwawo kati bwekusala kola omusajja mukulu takyalaba na bulungi mu kuvuga bw'atyo ng'akirinkitana ate emmotoka tegenze mu mazzi tebuliddeemu kale nga ne bwakuba omulanga teryawulira abantu bangi nnyo bitundu bino ebyokolukata tutegeddeko amasannyalaze gasaliddwako dda amasimu gasaliddwako dda era kati abantu abakunuukiriza obukadde 15 oba tukyasobola kuba simu ne wabawo yenna agikwata anti netiwaka zaggiddwako dda olw'emirongooti egitakyaliyo olwaleero naye nga mu kaseera kano batugamba nti bakola ekisoboka kyonna okulaba nga lwakiri embeera esobola okuba nga edda mu nteeko naye musajja mukulu bamuyita Mamata Banerjee atugambye area after area has been round kitundu ku kitundu byonna bisigadde ng'ekyamazima tokyasobola bitegera byonna byonooneddwa. I've experienced a war-like situation today. Ebyo mukulu bamuyita Mamata Banerjee abyogera. Oyo nno mukyala tumuyita omwami omukyala Mamata Banerjee atugamba ye chief minister wa West Bengal nti ekyamazima have experienced a war-like situation today. Ndabye embeera kumpi ng'efaanana nga ya lutalo kumbeera nga bwagirabye era ono agamba nti lwakiri mu kitundu ekye West Bengal kuba n'abantu abafudde munnange 12 babadde ba kitundu ekyo kati abasatu babadde ba bitundu birala district ziri 3 mu Maserengeta eno batugambye twakama ekitundu ekimanyiddwa nga Parganasi ateekamu Midinapori eno yo bagamba nti mwana tu bwe zibadduwa weetaagawo yakamulali okulaba nga lwakiri embeera esobola okuba ng'eterera naye kitali ekyo embeera ezibuwadde. Amitababa Tasali eryo nno linnya lya muntu asinziirako olukata atugamba March of the city and its neighboring districts have been without electricity for 17 hours. Ebitundu byetwogerako eby'ekibuga kino ebya disitulikiti eno n'ebitundu ebirinaanyeewo okumala essaawa 17 nga tebalina umeme tegaaka gagenze. Mobile phone networks are not working mu bitundu ebisinza okuba nga bikoseddwa nnyo era kati waliwo videos balaba
waliwo video zebalaba mwana wange mu ggwanga erya Buyindi asako ne mu nsi eya Bangladesh naye mu kulaba wano Mungu alina bwagira bannange tumwebazangako mwana wange twebazenga nnyo Mukama Katonda video zikulaga ekibambulira nga bwe kibadde ku lukata otuuka ku social media n'olaba kye bayita amasannyalaze butya bwe gagenze laddu zizzenga empendule ne zikuba transformer ez'amasannyalaze waliwo transformer erabiddwa nga yonna explodinga ekitundu kyonna ne kibuutikirwa kibayita enzikiza era okusinziira kwabo abeerabiddeko n'agaabwe bagamba abeerabiddeko n'agaabwe have never seen anything like this ever tebakirabangako wonna era bagamba tusabe busabe Katonda kino kiyite buyisi quickly without much damage nga tekitukosezza nnyo okusinga ku mbeera nga bwegenda maaso n'okubanga erabikako obudde buno mu ggwanga erimanyiddwa nga Buyindi Pawani Kigo Wenka bw'atyo ng'ali ku siini agamba anti basobodde okugenda maaso n'okubanga lwakiri bayita mangu nnyo abakwatibwako abadduukirize omuli poliisi kitongole naddala ekizikiza ky'omuliro bajje babeere nga bayamba abantu bano era nabo kibakoze ku mbeera gye balabye ebitundu ebimu amasannyalaze ne bagajjako nga bakigenderedde tebalinze bubenje obuyinza okuva mu laddu tebalinze bubenje obuyinza okuva mu waya z'amasannyalaze eziyinza okugwa mu mazzi n'owulira nga gatandika okuba nga amasannyalaze gayonka abanadamu era kati okusinziira ono ku mbeera agamba ffe tulina kwebaza Mukama Katonda lwaki we are safe Mungu fe atujunye tukyali balamu emmotoka zeepayirinze mwana wange emmotoka otunuulira baasi otunuulira costa buli emu ku ginne waayo waliwo nno zendaba zino zibadde zeetwala mu kwetwala si kuvuganya wabula kudduka misinde nga bagezaako kubanga beetegula ekibambulira kati ekulembedde n'egiri emabega wakati waazo eno subhanallah ebadde eyitawo bwetu ku kabina kaayo kwennyini omuti ogubadde ebbali ne gugikuba bwe gugikubye awo egalangatanidde ebadde egivaako emabega olw'emisinde nayo nejja neekuba okwo kati omuti guli wakati w'emmotoka bbiri naye nga te zonna zikoseddwa era wano abantu basatu bo ekyamazima tebazzeemu kussa paka gye buli olwaleero tubabalira mu bali abalala munnanga abalusuddemu akaba naye nga embeera bwetu bwegenda maaso n'okubanga mukwano gwange etambula obubenje omu tubulabiddeko nate mu tawuni ez'enjawulo nga bw'oyinza okutunulira ewandegeya nti olinda ebitaala n'ebikuta n'omulala n'agira obiraba ensambya n'ebikuta n'omulala n'agenda kaakati awaawaawo bwe gagize bwe gati amasenze gakyankalanye netiwaaka zikyankalanye neraddu naye nga kwotadde ebitala nabyo ne bikyankalana kati ebitala nabyo we byekyanze kati laba abaana Adamu buli omu atwala akasanga kaguddeyo addusa mmotoka ye okugijja mu kibambulira kino ne zitomeragana era kati okutomeragana okwo buli omu alina kozesa ye abamu balabiddwako ate ng'emmotoka baziddukamu zine zitomeraganye ng'oli alaba takyalina kyakuzza naye ate alina okutaasa obulamu kyokka empewo y'amaanyi ng'alina kubanga bw'ati anoonya wagenda okwewogoma emmotoka ne bazirekawo bisiraani kati eyo yembeera gye twogerako olunaku olwaleero vehicles crashed under fallen trees and broken river jetties also all over local media ebyo byenkusomera directly okuva mawulire nga bwe gafuluma live mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Buyindi kaakati gwagenda maaso n'okubanga otugubira obudde buno munnange ali ku Paal FM okula eri omuntu wa bulijjo tulaba bannamawulire basajja batu bakyayambadde face masks bagezaako okweprotecting against COVID-19 naye nga bastrugglinga ogezaako okubanga bambi balipootinga amawulire jjukira nti buli lwossaako bwoti face mask ate oyagala oyogerenga kweri kati ate okikolera mu biseera ebirimu empewo so n'otandika okuvuganya n'empewo bambi musajja wa Katonda ng'alina okuvuganya n'empewo kyokka tayagala kubanga ajjako face mask naye ng'ate omulimu yeetaaga asobole okubanga bw'ati aguggusa bulungi bino byonna nkusiigira kifaananyi okusinzira ku video n'embeera India Bangladesh embeera nga bwefaanana it's like the vote of hell outside Kajai Basu bw'ati bw'agamba kati nno batugamba Kajai Basu asula ku kizimbe kya myaliro 12 naye agamba tubadde mu nnyumba tutandika okufiiringa ekintu ng'owuli ekizimbe seemed to be swaying from side to side mimicking an earthquake bamwe akafaananyi gwoli ku mwaliro namba 12 naye ng'owulira ekizimbe kiroola in fact twala ndowooza bakita batya twala mudu y'okuloola
abantu abalonda babeera tebapapa babeera mu budde baabwe they take their time be bantu betwogerako nti bali mu kuloola baliyanga abatamanyi nti ne kabuligi eri kati eyo muudu ey'okuloola n'ekizimbe kino ono musajja mukulu Kajayiba so kyatugamba nti ekizimbe kyasulako kya miyaliro 12 naye babadde munda mu kizimbe ne bawulira nga ekizimbe kitandise okuloola kidde eno bwe kidde eri nekidde eno bwe kidde eri kuba akafaananyi oli ku mwaliro gwa 12 ekizimbe nga kiyuuga oyinza okundabira lifuti awo abaana adamu bwe benyigiriza mu lifuti baagala kudduka misinde naye agamba nti wakati mu kubanga kiroola kiyuuga nga bawulira omusinde ogwefaananyiriza nga musisi sounds of tortured metal glass breaking palm trees uprooted power lines came crackling and spitting at 3 places nearby ago ge maloboozi omwana adamu ali munda mu kizimbe gaawulira ekizimbe 1 kiyuuga namba 2 owulira omusinde guwulira nga gwa musisi namba 3 ogenda okuwulira ebikubagana obujiiko bugudde ogenda okuwulira nga amasuwaani n'ebikopo bitandise okugenda mu maaso n'okubanga binyumya emboozi owulira amagiraasi gaatika ogenda okutunulira emiti nga gyonna gigenda mu maaso n'okusigulwayo owulira amasannyalaze mwana wange owulira gasipaakinga gatandise okubanga gawaawaala tugenza okumaliriza nga batugamba efe badde birinaanyeewo mwana wange nga bisigadde muyonga era batugamba nti eno embeera ey'omuyaga guno wejjidde abantu abasinga abadde mu maka gaabwe ekibuga jjukira kiri ku lockdown olwa pandemic eya covid kati eyo lockdown nga buli muntu bakugamba start home sigala mu makaago please tozunga tosaatuuka ebipale n'ebisikaati bireke wakka kaakati kino we kibasanze nga kitegeeza nti abasinga abadde mu maka gaabwe beekuumye kukuuma bulamu bwabwe lwa covid laba mungu ate bwaleeta ekibambuliro ekirala ekibayita cyclone bwetyo ng'egenda maaso n'okubanga mukwano gwange bazinya oluguje mu ggwanga erimanyiddwa nga Buyindi mu ggwanga lya Buyindi Shamiki Baga atugamba bimuweddeko atunuulira embeera yonna emuzitooweredde ajjeyo olukomo lw'essimu lwakiri akubira abapoliisi ng'essimu yali ebaddeko children screamed abaana batandise kwaziirana even with all doors and windows tightly shut my house groaned under the pressure of the howling wind outside and within 45 minutes the trees outside got flooded even as flood waters rushed into the ground floor of homes sajja wa Katonda akugamba enzigi madirisa byonna byanywedde bulungi naye agenda okuwulira ng'ennyumba ekubagana omusinde nga gukubaganya ennyumba bannange ng'awulira empewo ekiri wabweru mu ddakiika 45 ng'emiti egiri wabweru gyonna ng'alaba gibuutikiddwa amazzi eyo embeera mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Buyindi nabo beetaaga kusabira ekyo nkugambye nti ebibamba obiwulira nnyo mu mawanga mangi naye nga Mungu wabatannaba kubanga bituusa mu nsi yo yisa emikono mu maaso weebaze nnyo Mukama Katonda kubanga abeera akwagadde sebo ne Mozambique balina abayeekerera balumbi abayeekera bakoze olumba sinzeggo mu ggwanga erya Mozambique ne meeting etudde bukubirire annange batugamba ekibinja kino ekikoze ennumba kirina akakwate ku Islamic State Islamic State obutemu bwaye bukole mu mawanga g'abasiraamu ne mu Afirika etuuse bakakola ennumba 3-5 zino ennumba zakafiiramu abantu 600 ekitundu bakiyita Cabo Delgado mambuka g'eggwanga lya Mozambique Haru Mutasa ali ku ground agamba okusinzira ku mbeera gye balaba this time abayeekera bano bafaanananga abali highly organized era nga balinga kwegamba nti ne kye banoonya balinganga abakitegeera obulungi ddala era nga n'olwekyo kino kye kitonzeewo kati embeera ey'ensasage eviiriddeko basajja bakulu okubanga bavuddeyo ne bagamba nti bannange mujje twetereeze mujje tulabe kye tugenda okubanga tukola kye tugenda okubanga tugoberezaako bino bagenda okubanga babikola nga ne mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan ennumba zikoleddwa abantu batiddwa ennumba zetwogerako zino zitambulira nnyo mu mawanga n'amawanga ntegeddeko abantu
287 okulwanagana okwatandika ku weekend paka olunaku olwajjo 287 be bakafa omuli n'abamu ku basawo ab'ekitongole kya MSF Doctors Without Borders nabo munnange balusuddemu akaba. Wabaddewo n'abagabirizi b'obuyambi 2 balambirira nabo battiddwa. Okulwanagana kuno mu bitundu ebya Jonglei kiri mu South Sudan. Government egamba nti mu kiseera kino bazudde nga abantu 300 bali mu kujjanjabwa be bafunye obuvune olw'ennombe ezigenze mu maaso n'okubanga zikolebwa. Abantu abakubaganye be bamulle n'abalunuweri. Leero temuli badinka bano babayita bamulle sako n'abalunuweri be bakubaganye bubi nnyo. Batandika lunaku lwali lwa mukaaga. Government egamba nti egenzo kizuulanga ne bano bennyini abakoseddwa kati abali ku buvune bayina ebiwendo by'amasasi. Kitegeeza basajja bakozesa mmundu zennyini. Gana amawanga ojja kwesanga mu South Sudan batambulira nnyo mu mbeera nti bano balunzi ate bano balimi. Kati ono jjukira omulimi tayagala kinaalya mmere ye. Kati ate omulunzi yabeera anoonya muddo. Ente bwe ziraba kasooli zimuyita muddo. Kalina olyokondabira embaga. Awo oluyombo welisukira olubadde olwa Muzeeyi Gundi nannyini nnimiro ne Muzeeyi Gundi nannyini farm nannyini kiraalo nannyini nte ne lugenda mu mawanga. Era kati batulaga ndaba wano ejje ekumaddembe l'ekibiina ky'amawanga amagatte ali amazedde okubanga lisindikiddwa mu kitundu ekya Pieri. Lituuse Pieri lisoose kubanga lyebuuza ku bantu abo naddala abakoseddwa abalumiziddwa mu nnumba zino ezikoleddwa. Oluvannyuma balyoke bagende maaso n'okola batandikira okubanga batwalaganya asaako n'okubanga batawuluza abantu bano abadde mu kubagana okw'amaanyi ddala. Abantu bano benno batwogerako balina emmundu yadde mawanga n'amawanga abalina emmundu si majje era si poliisi naye bantu ba bulijjo nga bojjukira ebiseera eby'emabega abakalamojjongo nga babeera n'emmundu zaabwe ne balumba n'abamu ku bateeso nga babeera n'emmundu zaabwe nabo ne balumba. Buli lwogezaako okunyaga ente zange nkukuba ssasi nange bwe ndikulaba ewange ng'ozza okubba ente ndikuba ssasi ekyo kyattanga abawera era babbiŋŋananga nnyo. Paka gavumenti y'eggwanga erya Uganda bwe yajja n'enteekateeka eya disarmament okubajjako emmundu. Kati eno mu South Sudan bano disarmament ennaba kubanga evaamu eyibala era embundu bazirina. Osanga maka naye nga galimu emmundu nga 3. Taata alina, omutabani omukulu alina, kati waliwo ne mwannyina alina. Ono mwannyina baagimuwa ekisajja kigezaako kwagala okuleepinga okikuba ssasi era baamutendeka mulimu ogwo. So nti kati ekibiina ky'amawanga amagatte bwe buzibu bwe kikyalina okulaba nti abantu bano tubazza batya kugamba ku mulamwa. Omusajja bamuyita Steve McKay ono nga yakulemberamu MSF Doctors Without Borders mu South Sudan agambye nti abamu ku bannaffe bwe tubadde tukola omulimu ogw'okugenda maaso n'okubanga tujjanjaba abantu bano ate kati attiddwa. Era kino kitukosezza nnyo kubanga kitiisizza bakozi bannaffe staff members batidde okugenda maaso n'emirimu gino nga balabye nti mbutuufu ebintu si birungi abayinza okwongera okubanga munnange abasajja batusanjaga eyo South Sudan. Naye bwetu bwebeera ebiseera ebisinga obungi batereeramu nnaku 3 ennaku ezigoberera ate ne kubeera kwedonda. Tweyongereyo eriggo bwe naatugoberera enkya y'olunaku olwaleero wakati mu kwetegereza ensi n'amawulire nga bwe gakyagenda maaso n'okuba nti gatuuka. Kakati ebyomala okubisa ku bbali katonotono basajja bakulu bagamba ekiruubirirwa kyabwe kyakukwata musajja ono bamutwala e Rwanda avunaanibwe. Felicien Kabuga namukunyumizaako wano. Ono musajja ayogerwako nti ekitta abantu kyakyenda ena mu ggwanga erya Rwanda y'omu ku baakinamu omukono omuzito ddala. Felicien Kabuga awangadde ebbanga ddene mu nsi eya Bufalansa nga yeekukumye. Lunaku lwabadde lwajjo lunaku lwakusatu Felicien Kabuga n'alabikako mu mbuga mu ggwanga lya Bufalansa. Mu kulabikako omulundi ogwasookedde ddala mu bbanga lya myaka 2 bamuleetera ku katebe yajjidde mu kagaali si katebe bamuleetedde mu kagaali ng'atudde. Emyaka nagamba gigenderedde mu kumuleetera mu kagaali ng'atudde musajja mukulu ono ng'ayambadde jjiini alina kijjampa kyabadde kya bbulu naye era yabadde alina face mask olw'embeera gye tulimu. Ne batandika omubuuza byonna nga bwe byajja naye Kabuga akyali muzibu nakati akyegaana.
songa bamulumiriza okubanga yomu ku basajja abakuŋŋaanyanga abavubuka abali baadi, abavubuka abazibu, abavubuka be baali beetaaga okugenda maaso n'okubanga bakola omulimu ogw'okusanjaga bye bayitanga ebiyenje. Kale bano betwogerako, Kabuga yakwata Najjolo, yakwata ebijambiya, yagula ebiwera, tulera zayingira n'abikwasa abavubuka Bahutu. Kyabatwalira ennaku zaali 10 okubanga bawenja abatuuse okubatirimbula n'abamu ku Bahutu abaali bekiriranya, era emitwalo 80 mu nnaku 10 baali bamaze okubanga basanjagidwa. Kati ono y'omu ku basajja abadde basinga okuba ababedde nga bawenjezebwa, nga Rwanda teteredde okujjako nga Felicien Kabuga amaze okubanga bw'ati akwatiddwa. Lawyer owa Kabuga bavudde mu statement balawyer ba Kabuga nga bali maaso g'omulamuzi ne bagamba omuntu waffe ono talina kyamanyi. Ekyokubiri, twagala okuwakanya enteekateeka zonna eziyinza okukolebwa okumujja kuno mu Bufalansa, okumutwala mu kibiina ky'amawanga amagatte mu kakiika akagenda maaso n'okwekenneenya abazzi b'emisango. Jjukira nti UN yasalawo n'ekkiriza neegamba nti emisango egyekuusa ku kitabantu ky'eggwanga erya Rwanda leka amakanda tugasimbe munda mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga kye bayita Arusha tubavunaanire ng'eyo. Kati bano balooya ba Kabuga Felicien kino baakiwakanyizanga bagamba ffe bw'abanga kiranti waffe ddala wakuvunaanibwa okusinzira ku mateeka ABCD ne batandikawo okubanga bagakanyuga alina kubanga avunaanibwa kuno ekyomutwala mu nsi eya Tanzania. Ekyo kikyamu. Laurent Bayon yavuddeyo n'agamba kituufu Kabuga ng'omuntu naye yandisiimye kubanga awezeserezebwa wano Bufalansa. Kati koti tugirenze okubanga bweti esalawo ku kyenkomeredde. Bagenda kusalawo ku kyenkomeredde. Ono atwalibwe Hague e Netherlands oba tumutwale Arusha e Tanzania. Chief Prosecutor agamba fenga ffe twamala dde okubanga tusaba okulaba nga Kabuga bw'atyo asitulibwa bamutwale mu kooti naddala ezo z'ekibiina ky'amawanga amagatte. Naye kiba kitegeeza mutwala e Arusha ggwanga lya Tanzania babeere nga bamutwala. Kabuga ajjidde mu kagaali nga bw'okitegedde, eddoboozi lyabadde ttono nnyo, eddoboozi nga lijegerera. Musajja mukulu myaka 84 nga lijegerera, yadde nga lyabadde ebigambo nga byatuka biwulirwa, era n'akkiriza n'agamba kituufu yenze. Ne batuuka omubuuza amannya g'abazadde be n'agoogera, wabula mugezaako okwagala okukakasa nti ddala ye Kabuga. Bambuuza gwe nga golooza wazaalibwa mwaka ki? Kabuga akyali soba n'abakakasa nga 1 March 1933. Ebbanga libadde lya myaka 20 ng'awenjezebwa. Kama Katonda yayanukudde lunaku lwabadde lwa 6 Kabuga n'abeera ng'afunika. Yeyo omusajja ayogerwako eyakirimu emabega ennyo. Yatondawo radio namba ng'egenda kubanga ekunga Abahutu basobole okubanga bakola omulimu. Yali mugagga ayina ziwooteeri, yabukalizaako abasajja be abe yawanga ssente n'essala lye baagifunanga ne bamukolera kye bayita omulimu. Kale bino byonna bagamba bye byatuusa okulaba ng'eggwanga lya Amerika limussaako ekirabo kya bukadde bwa $5 eri yenna asobola okubanga atusongera ku Kabuga nti wuuno yeekukumye, oba eri yenna asobola okubanga atugamba nti ye nze namulabye naye namusse. Naye wandibadde ng'osobodde kubanga obalaga mutwe gwa Kabuga, ekirabo kino wandibadde nga bw'otyo mukwano gwange okifuna. Buli leero kisibasibula nkola kiwano, nkola kiwano.